bali mukuba amasasi bantu. Babo bakuba amasasi. Bakuba amasasi abantu. Abasajja bakiseka amasasi gakwala okufa. Omulabi wagaliwo nkumanyidde ddala ng'omuntu alina eriiso ejjogi. Era bwe mba ntandise video wano ebiseera ebisinga oteekayo eriiso lyo ne weetegereza, nabwe kityo kyentegeeza nti obutambi bwe ntandise nabwo sigenda kubanga nziramu kubanga mbuzannya. Olw'ensonga abasajja video eno basobola okugimaamulayo ku mukutu guno ogwa YouTube kwe tugenda mu maaso n'okubanga tuweerereza. Akatambi entandise nako wamu n'akakaddiridde bubadde obutambi bubiri. Obutambi buno busiibye bwetooloola omutimbagano olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 21 Julayi 2026. Wabula ng'obutambi bulimu abasajja enjasabiggu era abawanvu ddala nga bali mu leeya si byambalo by'amagye oba poliisi, wabula nga bali mu kusasirira amasasi mu bbanga ag'okumukumu. Bano batambula ne bavaawo ababiri, waliwo abalala ababiri ababajjirako emabega era nabo nga balinga abeebagaze emigemerawala. Obutambi buno bwakwatiddwa wa Kisekka newankubadde nti the information eyaviiriddeko obutambi buno okukwatibwa oba amasasi okubanga gavuga, information ekyekutudde era ekyetadde ebitenkanika mukwano gwange. Bangi bagamba nti obutambi buno bwakwatiddwa lunaku lwaggulo ng'ennaku z'omwezi 2 Julayi 2026 obudde obwakawungeezi ku ssaawa 12. Wabula nkugambye nti ebyo bikyali byambu obukakafu bwabyo. Nakati tukyagezaako okubanga twekenneenya bukyabuze. Abandi bo bagiyise firimu nti yeyabadde ekwatibwa, wabula mukwano gwange bwe weetegereza tewaliwo muntu alina kamera yadde ebizindaalo bino ebikozesebwa okukwata amaloboozi mu firimu, wabula ate bakira gano masasi gennyini g'owulira ddala nga gatulika ne sekutulika yenna. Kati olwo ne kireetera agiyita nti yabadde firimu, nti oba abasajja babadde bakwata bukwasi firimu, okubeera nga ekikye tuyinza obutakitwala. Okusinziira ku mwana muwala amanyiddwa nga Mrs. OM akakasiza n'agamba nti bino byabaddewo ejjo akawungeezi. Era okusinziira ku Mrs. OM ku mutimbagano agamba nti waabaddewo emmotoka eyabbiddwa, mbu naye ng'ebyabadde mu mmotoka ebyo byabadde bya omu ku bakulu oba omusajja nga munene mu magye. Ebyo bye bibadde byogerebwa abamu, wabula nga bo obutambi basinga babusonga ku lunaku lwajjo. Kati wenkebeddeko ku kibanja kya poliisi y'eggwanga ndabe oba abakulu balina ke batusuulayo ku byagenze mu maaso mu katambi kano. Njagala okutegeeza nti page ya Uganda Police Official eya X mukwano tekuliiko bubaka bwonna bwekuusa ku vidiyo eno. Era omukulu Kituuma Rusoke tannabaako kyatugamba ku butambi obwo obusiibye bwetooloola olunaku olwaleero. Nakyavudde ku ki amasasi gakubwe. Ekyo nkiressaawo information nga bwekyali bwe ngikuwadde. If at all wanabaawo developments endala oba amagye nga poliisi bivuddeyo ne binnyonnyola, nkukakasa nja kudda nkubuulire. Kati tuzze ku parliament olunaku olwaleero embeera nga bwetambudde. Awo omubiri gwa General Moses Ali gubadde gutuusiddwa era ne gukwasibwa sipiika wa parliament y'eggwanga.
Akira waise entayi nayo tesaze ng'omukulembeze w'eggwanga Mwami Yoweri Kaguta Tibwabura Museveni, the President of the Republic of Uganda, naye mu mmotoka ebadde etemagana ng'omuntu ng'atuuse. Bakira ka moment akasinze okukola ebyenjawulo olunaku olwaleero ke ka moment kolaba ku screen eddakiika eno. President Yoweri Kaguta Museveni having a very light moment ne Joel Ssenyonyi. Kati bwatuuse President Museveni omulundi guno abamu ku babadde bamulindiridde okubanga bamwaniriza Joel Ssenyonyi, Speaker ne Deputy Speaker wamu ne Parliament Chief Whip omukyala Jane Ruth Aceng. Era ekifaananyi kino kye kikubiddwa President Yoweri Kaguta Museveni ng'awayamuko ne Joel Ssenyonyi. In fact, Speaker Maxon Jacobo both yabadde ali mu kwanjula President ng'amugamba nti ono ye leader of opposition Joel Ssenyonyi. Ebigambo ebyogeddwa wakati wa President Museveni ne Joel Ssenyonyi teri abiwulidde okuggyako abakulu ababadde awo bokka kubanga tekubaddeeko microphone, wabula oluvannyuma balabiddwako nga batulika bonna ne baseka. Era olabira ddala Honorable Thomas Tayebwa ne Jacob Maxon both speaker bonna nga bakamirwa bina olw'essanyu eringi. Ojja kujjukira nti in fact ne Paul Mwiru owa NUP ku mukono ono ogwa ddyo ono gw'olaba bala omuntu omu babiri basatu, oyo gw'olaba awo ye Paul Mwiru owa NUP. So babadde baaniriza president naye ekifaananyi ekyo bangi kibakutte omugamba. Olunaku olwaleero ekiddiridde kya Mwami Yoweri Kaguta Museveni kuyingira ate we babadde baganzise ekesi ya ebaddemu General Moses Ali omubiri gwe, era bw'atuuse apeyinze respect nga bw'olengera n'ajjako enkoofiira, oluvannyuma n'agenda atuula ewabadde ekitabo ky'abagenyi ba Parliament, era ekitabo ekibadde kiwandiikibwamu wakati mu kukungubaga okwenjawulo. Oluvannyuma nno ekyo si kye kyokka ekikomeddwako. President Yoweri Kaguta Museveni ekirala kyakoze kyekyokukwata ekimuli n'agenda akiganzika ku kesi ya munywanyi we kati eyavudde mu bulamu obw'ensi eno General Moses Ali, mukadde ke kamu era olumaliriza okubeera nga akola ekyo n'addamu n'apeyinga respect eri the fallen soldier. Kati nno ekiddiridde kyakubeera nga tuwulira speech wamu n'obubaka obw'enjawulo okuva eri ababaka, era nga Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero ekisookera ddala ye mu bigambo bye agambye nti wadde ye Joel Ssenyonyi abadde musajja munna NUP, wabula ye muntu abadde akwataganira ddala n'enkola za General Moses Ali newankubadde nga musajja abadde wa NRM, wabula Joel Ssenyonyi mu bigambo bye agamba nti ate ye omu eyawakanya ekya General Moses Ali okudda okwesimbawo ku bwa MP olw'ensonga nti yali amulaba nga anafuyeemuko naddala mu bulamu. He belonged to the NRM and I belonged to the National Unity Platform, NUP. But I respected him even though we differed politically. I didn't even agree with the idea
of him running for office again, yet he was unwell and needed to take a break. But I still give him his flowers for the service that he rendered this nation over the years. Kira wakati nga Joel Ssenyonyi asiima omugenzi General Moses Ali ne Sekusiima yenna, kati ate obwanga abujjawo n'abwolekeza eri President Yoweri Kaguta Museveni gwawadde ekitiibwa mu bujjuvu n'agamba nti ddala twaniriza Commander in Chief oba Ssaabaduumizi w'eggye omuwe ku ntikko Mwami Yoweri Kaguta Museveni, wabula njagala okumutegeeza nti newankubadde nga tumwaniriza ate ebiganye bingi bye bibino. Wano Joel bw'atyo n'attaanya. We welcome the Commander-in-Chief of the Armed Forces who joined us earlier for this tribute session. I would like to urge him to prevail over the various security entities to observe the law and respect the law as they do their work. The 1995 Constitution is a brainchild of the NRM government. We need to respect that Constitution. General Moses Ali was a believer in the rule of law, and that's why he gave up armed rebellion and then served in our national army. Anyone, whether a leader or an ordinary citizen, can be suspected by the state to have committed any offense, but they ought to be apprehended as the law stipulates, detained in a gazetted detention facility, and produced in court within 48 hours. Lately, Right Honourable Speaker and colleagues, people are abducted, taken for days, weeks, and even months. Sometimes they are tortured, their family does not know their whereabouts, and they are not produced in court. This is not right, and we must collectively condemn it. And we must collectively condemn it. Joel Ssenyonyi abadde agamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni, the president, ng'amugamba nti amusaba aveeyo ayimirire naddala ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga ng'ebintu ebya security. Agamba nti president at least yanditadde omukono gwe omunene ku security y'eggwanga naddala n'enfuga ey'amateeka. Era amugambye nti nga General Moses Ali we aliwo nga constitution egenda maaso n'okubagibwa era musajja abadde agigoberera, Joel Ssenyonyi bw'ati agambye nti n'omukulembeze w'eggwanga amusaba ekyo akiteekeko nnyo essiira okulaba nti constitution egobererwa, abantu balekeraawo okubeera nga bawambibwa ne bamala ebbanga n'ebbanga nga tebalabikako, ne bamala ebbanga nga bakwatiddwa tebaleeteddwa mu kooti, n'okubeera nti enfuga ey'amateeka ebiseera ebimu egenda maaso n'okuba nga etunuulizwa eriiso ery'ettulu mu mbeera emu oba endala. Ekiddiridde mukwano gwange kyeki kino. Now, when I was in Libya, I met there the former Amin groups for the first time. Moses Ali was there. There were other groups. There was a fellow called Amin Mutiawa. Other people like Habib Kajimu were there. Now, that time we agreed to, the Libyans wanted us to unite, to become one group, but we said no. Because of the history of our country, let's first operate separately. Let the NRA continue doing work separately. The West Nile groups can do their work separately. Kaira can do his work separately, but we coordinate until we agree on the policies properly. So that's how I met Moses Ali for the first time. But he was, you could see he wanted cooperation. El Kodwar, we had defeated them and we were at Kampiringisa on this side. We were at Toboroba on Mitiana side. We were going to, so I agreed with Moses Ali that the UNLF people who are already part of this group which was in Kampala,
pull out slowly, and he pulled out slowly. They didn't fight us when we were entering Kampala. That's how our cooperation now started. Bigambo bya President Museveni ng'agenda maaso n'okungubagira his foreign soldier. Agambye nti yasooka okusisinkana General Moses Ali wali mu Libya, era ono yamusisinkana ne groups endala ezaali zikolagana ne Idi Amin, batandika okubanga bawuliziganya. Wabula agamba nti Abalibya baali baagala bano basooke bakwataganirewo oba obwa Sseruganda butandika okutojjera n'enkolagana. Wabula ye President Museveni yagamba nti bakkaanya baleme kubeera nga basooka kukwataganirawo, wabula bajja nga ba operatinga nga bibinja ebyenjawulo. Aba NRA ne basigala bokka, group ya West Nile nesigala yokka, ne baba nga bakola wano na wali. Wabula agamba nti basigala nga bali mu coordination obange enkwatagana bakwatagana, wabula nga bakola operations ez'enjawulo. In fact agamba nti Moses Ali bwe bamala okusisinkana, ekyaddirira kyekyokubeera nga bakwatagana, era nti Moses Ali yali musajja eyali ayagala enkwatagana. Ekiddiridde omukulembeze kwe kusiibula, njagala ondabire ebiddiridde awo nga asiibula. Morning too. Mukulu alina kaakoze awo bamukalabye. Bakulu bane badde bamusemberera n'abakolera kasayini nti temusembera, emmotoka etuuse ngenda. Kati nno ekiddiridde ennyonyi ebadde erina okujja yetike omubiri gwa General Moses Ali esobole okubanga egutwala gy'agenda okubanga aganzikibwa wali mu bitundu bya Adjumani district. In fact ennyonyi eno etute omubiri gwa General Retired Moses Ali etuuse wali ku Openzizi airfield mu Adjumani district, oluvannyuma ne bateekateeka okubeera nga ate bamwongera wali ewaka olunaku olw'enkya emikolo egisemberayo ddala we gigenda okubanga gibeera, ate oluvannyuma ajja kubeera nga asiibulwa mu bitongole. General Moses Ali, rest in peace. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi.
era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.